Katwatuuseko emboozi yaffe ey'ameenula abakugu ab'enjawulo mwe bakubidde torch mu nsonga ez'enjawulo National Resistance Movement ng'ekibiina bye kikoze eri eggwanga Uganda ssaako n'ebyo ebikyagaanye. Mu 1981 abayeekera ba National Resistance Army NRA nga baduumirwa Yoweri Kaguta Museveni bayingira ensiko oluvannyuma lw'okutegeeza nga gavumenti y'Obote bwe yali emaze okubba akalulu ka 1980. Wabula gavumenti yaliko ebiseera ebyo Museveni okugenda mu nsiko yakirabanga ekyokunaanya. Kyokka olutalo lwayindira ddala emmundu n'etokota okukulungula emyaka 5. Okutuuka lubawamba obuyinza ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwa January 1986 gy'emyaka 34 egiise kati. Yoweri Kaguta Museveni bwe yamala okuwamba obuyinza bakola gavumenti na kakati ekyaliko era nga balina ensonga ssemasonga 10 ze baali basimbyeko essira. Nga ku zino mwalimu okuteekawo enfuga eya demokulasiya ow'ekimmemmette, okuleeta obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga, okulwanyisa enguzi, okutumbula ebyenfuna n'ebirala. Wano bino n'okutuuka kati abatunuulizi b'ensonga bagamba nti gavumenti ya NRM ekyalemeddwa okubituukiriza. Ennyingo 10 omwali enfuga ya demokulasiya ow'ekimmemmette, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okutumbula ebyenfuna basobodde kutuukirizaako bintu nga 2 byokka. Obuli bw'enguzi buyitiridde nnyo n'okusinga we bajjira. Ebyenfuna ebyo byo bikyatagalira ddala. Byennyingo ze basuubiza okukola self-reliant integrated economy. Ebyenfuna ebyeyimirizaawo byokka ekyo kyo kikyagaanidde ddala. Okusinziira ku Siraje Nsanja nga mutunuulizi wa byabufuzi, agamba nti gavumenti ya NRM eremereddwa okulwanyisa enguzi, kyokka nga n'ensonga ya demokulasiya gye benyumirizamu okuleeta ekyagaanye okubukala mu ggwanga, kubanga n'ebibiina by'obufuzi ebiseera ebimu tebikkirizibwa kukola mirimu gyabyo. NRM ku bintu ebikulu ennyo ebigiremeredde teriyo kigiremeredde nga buli wanguzi, ekyo kyo kigiremeredde. Bwe bagezezzaako okutambulako wabadde mu kuzaawo ebyokwerinda n'okugezaako okutambuza Uganda okugitunuza ku luguudo lwa demokulasi, wadde wakyaliwo okusoomozebwa kungi nnyo mu kukkiriza ebibiina by'obufuzi okubeera nti no bibeerawo mu kye bayita substance and form. Kati ebibiina by'obufuzi mu Uganda biriwo in form, tebiriwo in substance. Ate ye Alhaji Nsereko Mutumba nga ye mwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council agamba nti eggwanga lijjuddemu obutali bwenkanya naddala mu ngabana y'ebifo mu bitongole bya gavumenti. Fekati nga kufa abasiraamu tukyayina obutali bwenkanya mu bifo ebisinga obungi. Ojja kwesanga nti bw'ogenda mu aba RDCs, bw'ogenda mu kati for example bakawuzi bali 135 tulinako abasiraamu 5. Foreign missions ojja kusanga nti ba accounting officers 36 tetukuli musiraamu n'omu. Ba head of referral hospitals ziri 43 tekuli musiraamu n'omu aheadinga. Ono era ayongeddeko nti era gavumenti tekoze kimala mu kuteekawo embeera eyamba bannayuganda okugaggawala n'okwetuusaako bye baagala, kyokka ate gavumenti y'emu n'efa nnyo kubagwira. Kyetuva tugamba nti point integrated and self-sustaining economy yaffe gye twateesako nga tukyali edda mu UPM ekyali mu NRA eddeyo abantu balebe nti bo bennyini bagira kino. Naye kati bano for example ba foreigners kati bo bafuna ne holiday tax ate nga bannayuganda bo tebagifuna. Wabula bano bonna bakkiriza nti ddala kituufu waliwo ebirungi bye batuuseeko, gamba ng'okukola enguudo, okukuuma obutebenkevu n'emirembe ssaako okuteekawo eggye ery'empisa ekitaaliwo. Olugendo lw'okubeera nti bateekawo amagye agaddukanyizibwa ku mbeera ey'ekikugu kye bayita professional army, awo NRM tewali kubuusabuusa, ekyo kyo bagezezzaako okukitambula. Mpozi okusomozayo kukyali nti embeera y'abajaasi bano ekyabulamu kye bayita welfare of the armed men oba the officers and men of UPDF, awo wakyaliwo obumulumulu, naye kubeera n'amagye agalina empisa, ekyo kyo tubawo obubonero. Road network yo enguudo zikoleddwa, foreign relation eggwanga lyaffe kubanga lyali terikyabalwa ku nsi yonna naye kati libalwa. Nebayo ne African unity naye egenze ejja ne East Africa. Security okay well and good, naye nga ebikyalemedde ddala security mu byalo tennaterera nakamu. Bino we bijjidde ng'eggwanga lyetegekera okujagulizaako NRM nga bwe giweze emyaka 34 mirambirira
bukya abayeekera ba NRA bawamba era ng'ebikujjuko ebikulu eby'omwaka guno byakubeera Ibanda ku Sande ya Sabbiiti eno. Mike Mutebi, Delta TV Amasukulu.